ngaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana muwala nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira nkwaniriza ate mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne mwana muwala Ann nga twogera era ng'ayongera okutubuulira ku nsonga ze twali twogerako business oba ensonga z'abasajja bagenda mu sawuna simbat n'ebiringa ebyo katono nnyo tugenda kuba tukulagako bye twakola oba emboozi nga bwe yali mu kitundu ekyaggwa n'omwana omuwala Ann ng'agezaako okutunnyonnyola bintu bino bya sawuna bintu bya simbat bizinesi z'otamanyi zigenda mu maaso n'engeri abaana abawala gye banoonyaamu ssente sofa mu kusooka tegwali nti gwe mulimu gwe nandyegombi bati embeera nga weegyekyukakyuka weesanga nga obuvunaanyizibwa bw'olina ne ssente z'ofuna ku mulimu gw'olina ezimala nina mikwano gyange bengabira emmere nga bo basiiba banyirira batudde nimbabuuza bannange nkoze ntya ne baŋŋala nno oli kito olina ebitama biki biki kati oli eyo wena ovulubana mu mmere ofaati ngenda kukola ntya mbona omu teyali wattima bana yali yanna nkwagala nnyo teyali wattima ne banjigiriza naye balaba nga siyiga nga sikwata nga buzibu ki ngambamenya bintu bizibu masaji muzibu nnyo nnyo ddala because tosaatuuka n'okwata ku muntu nga tonayiga osobola n'okumuleetera ate obulumi abadde azze okukakkana ate n'omulumya bulumya kati nze naliwo nga njiga nengera kiraya nti ajja agamba waakiri nkwatirira waakiri nze wadde tomanyi nga bagamba omwana tanayiga nga kiraya nti agamba waakiri nze nkwataako gwamanyi oba onsunansuna naye gwe oba onkolako bawala babeerawo client nachoose nga kino oligwe njagala kule massage birimu n'ebyo of course kati ng'abayindi bati abantu abanene asobola okuga ati wano she's going to break me so like ati omuntu omunene ate abazungu tebaagala baddugavu yadde tebaagala beeru ng'ate banene tebabaagala oba mweru ng'oli mutono tebaagala ekyokubiri waliwo type ya musajja ayinza ossaba nga mutuufu era ngenda kumunenya how because like body to body sisobola slidingira ku muntu nga mutuni nnyo mba ngenda munyiga tosobola kola si ate ebigambo mpulira mugenda tusonyiwa naye but mugenda kuyiga ogambe togenda kuslidinga you slide mu massage how gwe togiwulira nti body to body also chulira yes body to body I know body to body yes oba tokyakozesa mikono gyo abaffe gw'obadde obimanyi nti abantu beetundira ddala mu ngeri gy'otayisobola na kulowoozaako obadde kimanyi nti osobola okutuula ewaka noyita omuntu ogaa nti munnange nze nkwagadde saavisi zonna nozifunira ewakaawo waliyo ekigambo kye tuyita mobile madamu yalaba nga nkola bulungi nangatta mu baana ba mobile abakolera wabwe like oli akutumya ne bakudelivery nga ne bakutwala kati nga balowooza banonda naye nga ngenda ndi mu kutya nasookerawo ba ku hotel Africana banange nafuna obuzibu mu lifuti nga sigimanyi bwe ngenda bwenzira gyenva kati a client yayogera ne boss so akusindikayo like yayogera ne boss n'alonda ekifaananyi kyange website otyo ne bakuba essimu agikwata ne bagamba Ana yagenda kati ku mobile neneetegeka nenaaba ne bagamba ssaawa 3 ojja kuba osimbula ensimbula ngenze ku Africana ntuta amaalo oba namala bbanga ki mu lift omuyindi akuba essimu omuyindi yali ansabye akuba essimu madamu ankubira ngamba wiya bitona tukoze ndi mu lift assignment eyo oyingira munda this person yali wali ogenda kukola ki kyennyini baŋŋamba Swedish gitunyonnyola Swedish abeera so soft so batasobola otaninga omusajja on
kati nze amaduge nalina mu ssente anze ate nnyongeramu nembenaaliza nga ne wemba mumaliriza era nze mwenaaliza ate kati byava mu Swedish gayi n'asaba full service awo obuzibu bwe bwali kati gayi wesaba full service nze nakaabawo bukaabi ati simanyi kyakola simanyi kufuluma simanyi kukola ki nakaaba amaziga ati ekyankaabya nali ngamba madamu Swedish wa 10,000 gayi yagisindisira kuba omwana tajjanga sente tezinatuuka okay gwe tebakusindika nga sente zinatuuka gayi yazisindise dda kati olulimi oluzungu lwenjogera lutono ate olulwo ate lubi nnyo muyindi lutono olulwe lubi nnyo toyinza dduwulira wabula ng'akulaga sayini n'omanya nti kati kino kyetaaga kyekyo simugane munayo ojja kunnyongereza nge mu kyama sinayiga bukugu obwo naye abaana babikola mu kyama nga bosi takola mu kyama osobola n'ovaayo n'akakadde nga kako ka mu kyama ng'ekumi baali muwadde naye nga bakalakase kyekyo njoga next appointment yo omulimu gwo ogwaddako ogwaddako yali mukyala mugenda mukola masayi barizo baki ono rizo kiki lesbian naye nga mukadde ba lesbians nga mukadde nga wa myaka emeka kyemmanyi yali atuuse ne mukagaali nga takisobola kutambula bulungi bamumpalaikire bampa contract ya myezi 6 mukozesa nga physicals every day buli ssaawa nnya ez'okumakya alina okulinnya engende kabalagala ewuwe naye ng'asobola okukiisinga asobola okutigirira ate ng'olina okuguma kale bwe twakoma luli ani ng'anyumya byali bingi era mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri bwe twakoma ekigenda okutandikira ne mwana muwala ani tubuliramuko katono ku bantu abo kozi twatandikidde ku muyindi bw'obanga okubyakubyamu bantu bangeri ki abakyasinza okukwenyigira mu kintu ekifaanaganako bwe kityo abaritrian bachina basomali badugavu batono they love their money bakodo nnyo bw'omugamba 10 agambirawo kanzije 10 kantu 10 tuntu otushopingamu otuntu tw'omwana otutwale waka omuyaya abulirawo ye muddugavu nze era omuddugavu wajja tebankubira saagala bakumenya let's talk about their sizes anti zanjawulo naawe okimanyi katunulire abalitri yanga abo bonna bwomenye abalitri abawanvu naye banafu obunafu muki like banafu taweza the second nindoze ekyo kyoba oyagala nze njagala sente gwamanyi bwewegaganira omalayo sente zo gwamanyi oba osigala okukuluma I don't care nze nkulaze keya yonna naawe n'oleeta otwanyito tonna twolina kyekyo kati nze nkola eki nze ndi katonda mbu nkongeremu booster abayindi bano bali batya abayindi bali awo just bali disgusting so bandibadde nnomu naye bakola ebyennyinyaza yeah I heard about that bakola ebyennyinyaza gasi byangu sete muzifuna naye senyangu anga omanyi omulimu gwonna nti gukuoyo omulimu gwonna ogukola mubamu challenges kyekyo okay oyogedde n'ogamba nti tewandyagadde mwana kubanga akola bintu ebifaanaganako bwe bityo olinayo ba relatives mbalina are they doing such I don't think so they don't singa otuula n'omuntu yenna kubanga bwe zituuka gye twavudde eri nga oyingira okukosa embeera jasinawo abantu bangi abalinga gwe abatambuza emmere sente ntono ate not even kutambuza mmere yokka
olwo n'ebirala abantu nga babikola naye nga tekigatta tekivaayo bujuyisi bufruitsi atunda ngoye kakati nze ngamba nti myaka 18 kutuuka ku 3 ng'oli mutembeeyi oliko kizibu myaka 18 kutuuka ku 3 otembeeyi osaza emmere okola ki noonyayo akalala naye ebintu ebikugubya byaki nobeera n'obuleesu nga woyita ku muntu bannange so mbadde nsaba ne wootakuvaamu naye munnange weefeeko ojja fundikira be bano banjagala wa mmotoka ojja musanga gy'opaakinze eyiyo kyekyo namwana ali ekyo kitegedde bulungi kiringa like nga oyinza oseka like natunze emmotoka nengula ettaka ate nooseka kati gwogenda tunda kyo ogule kirala okitegeera so buli muntu aba n'ekimweyimirira gwe beera mu kalimu kakaalayisi beera muyonjo ojjasanga yakwagadde ng'ayinamu akongeremu naye toli muyonjo ate okukuluma eno bwonaaba agadagala so please ebintu ebimu byangu ate obwavu bubi bane mukole ekisoboka obwavu bannange obwavu ologa obwavu okolima obwavu osiiwuuka mwe obwavu okozesa kukola buli kimu ate nga obeeramu kiri lwaki oli ayina lwaki siina naye nga naye betutunda ebyokola nogeyo omuntu omanyi kyakola naye owooza lwaki ayingira kiro biveeko ina sente zebisiteza kyekyo yamanyi gyazijja. So let's talk about your marriage. My marriage? Fumbo bwange bulungi. Ava Edina Mao. Nakomanga. Njaga kula koyo mwana. Mami bulungi. Simanyi kale like okitumya yogamba really omwami ono nategera nti omwami mukyalo ono akola kino batse nasigalanga wali. Ya wali wabula yampa ku magezi nangamba tusobola okukola etaffe like ne tufuna abaana nga baffe because oli maama kati. So akulaga nti oso kivaamu. Yangamba ekintu kimumanyi nti eyo embeera yaliwo because wali choice. Kati tusobola okuyiyayo akasente ne tukola ekyaffe ne tugula website eyaffe. Nansupportinga teyakingobaamu n'okulowooza okyejjamu yenza akirina. Yegwe akirina. Yenza alina ekirowoozo ekigamba nti you know what kantandika osuubula ekyalina kankole bwenti kankole bwenti. Ngamba onobeera happy nakyo. Tegeera. Yes. Naye nga ye yampa advice yampushinga muko ne tutandika ne tufuna abaana. Tubayamba kujukira omwana omufuna ngali mu mbeera mbi ino mugulira ku kizigo paka ku nviri n'enjala. Jukira abamu tebali nakyo like nganzi sisiga njala siga makeup siba busibimbire n'aba n'entambula. So abaana abasinga benkozesa batekaga agala ye. Kitegeera ayinza obata ina sente ate enviri enjala zikadde ebiki. So oyino mufaako okusobola sente z'okuvaayo naye nga sente azimpa n'embateeka mu abaana. So akati oteeka mu baana ana gwe tulina olunaku olwaleero omutusinga avaayo n'obukadde 3 nga si biri nga bino ebya bulijjo ayaga full service ana tagenda. I love my husband. Right now njagala nnyo omwami wange ate manyi kisobola mu breakinga because akoze kinene nnyo okundaga nti no nsobola okubeera boss nesikozesebwa mu nsonga eyo. Live alone mwami njagala mu mutima gwo ana nze nganze nga si kumulumya nga sitidde mulumya asa tungasika sente weeyingidde akawunti esigala kyekimu okitegeera omunana we bongerako 2 eba eyingidde asa togasika era we mba nina wensobola okukutira ogenda nokukuta akulaba nno tandaba right dawo yeebase kuba akola kino ana ogasika tekitwale nti guno gubanga omuzimu oba ogutuuka ne gufuuka habit ng'oyina sente no getting so obsessed. Omukyalo omu kati munene naye tekimugaanira kikola omumanyi. Simumanyi ana wange leka saagala mentioninga manya g'abantu
naye mutegedde okitegeera ali bubi afaanana atya bulungi abaana be bali bubi ali bulungi ali wayagala omwami gwalina gwagala did you know that eriyo abaana ng'afumbiddwa mu bufumu ng'omwami si gwayagala abula mulina because yasobola omulabirira kati byo tebiriyo mulekerawo basalirawo muveeyo mwerwaneko kola akatono lyakako naye ofuna omuntu akuwa emirembe nze namugambirawo nkola kino ne kino osikamu oba osigala tutambuza obulamu aŋŋamba ng'oyogedde bingi ng'oyogedde binene konze munnange nkimanyi egyo misango naŋŋamba mpa ennaku bbiri nkirowoozeeko era nali manyi either agenda londa kundeka oba kubeerawo apart from bano betumenye ba Latrians abayindi baki omuddugavu ono atagala tagaba omuddugavu ono atagala kugaba kasente ke let's talk about abatono abo bemufunako babeera mu range ki kyemmanyi omuddugavu oyo gw'oba ofunye aba ategeera ate abatawangaalidde ennyo muno oba siki eriyo najja bannawulidde nawulidde nti batandikira mu 3 kangende mu 8 naye era omukolako akukuluma nti naye bannange nga nnyingi ezo okitegeera omanya yabuukidde kibuukire takitegeera kati ate n'abaddugavu abasomyeko ekikola ebbanga lyomaze ng'okola ekintu ekyo what do you think abaami time yakukyusamu babeere nga bakyusaamu ku bakyala be babeera nabo what reason olowooza nsonga ki abato ze baba nazo oba ddala babeera tebalina baagalwa abaami balina abaagalwa baga kukyusaamu example gye ngenda okuwa obufumbo bwange bwasooka I think nali mu stressinga nnyo nga ndi very stubborn so seewuunya nnyo bw'aba yajjako eno you get kati abaami balina stress ewaka abakazi bayomba balinga ebyalaani kati n'asala wajje gwe ogenda mukakanya kimanyi oli wa ssente naye otaddewo ekifaananyi kiri okitegeera nti omuwadde ekitiibwa omukoledde buli kimu kye yeetaaga n'akusasula nekyanakomawo eriyo n'omuntu omulala nadduka n'akugana naye bannange wange nga ndi bubi n'akunyumiza abasajja obamanyi n'akunyumiza kinaye zino empisa bw'ozitwala mu bufumbo kiba kitya bamanyi nti naffe tugonda lwa ssente okitegeera kakati still wali owuliddeko because nabadde kubuzanya omwami oyo gye wamugja I had a story omwala naye yali akola ebyo omusajja yajja ne bamukola ebyo but at the end of it all omusajja oyo nawasa omuwala oyo ensonga lwaki nabadde kubuza omwami wo omugjawa olinayo ko b'omanyi nga balimu ekyo nga abasajja babafunira mu mulimu ogwo embaga gyeri nga 29 buno embalala tugenda kwesala emishanana n'eggomesi ng'omwami yamufuna omwo era Jeni kati mugole ali waka aboobera abanyumiza atya ali fine kati ali mulaavu tekiri mbuno bamukola biri n'akyamukanyo yabiraba dda kati ali mulaavu oba wabiraba dda otuka ekiseera ng'osaasira mu singa babu waliwo ebyakabi byakulaga omukwatibwa kisa ati bambi kankyagale naye nga buli kimu okifuna kati ekiba kikutwalayo so kati otuuka omukwano mutuuka ne guwangula omukwano guba mukwano bayirawo so gwawangula bintu bingi nnyo beyinza like omuntu okulowoozaako ng'ovuddeko ku kya mobile owulyako abantu abatala abaana India the other time was Malaysia naye kati ekiriwo India because bankubira abasinga obungi like abantu abatwala eyo for prostitution kakati ne Vivian yagenze vizayo yafulumya abaana bagenda Vivian nkulamusiza nkimanyi wateze dda bino ebintu bane Vivian mumugula abali ebweru mulungi mweru ka height kyekyo naye omwana yeetaddemu omulimu n'agamba kanumba ebweru ali Dubai so gyebiri abaana beetekamu ssente ne beetwala tekyali kusiimula mu kiyumba simanyi abanjiriddeko emika eriiso livuddemu bakozesa bye balinawo okitegeera bizibu naye nga wakugambye like waliwo abantu nga bo basalawo naye nga tonna bakujajinga sooka n'omanya
embeera omuntu gy'abaddemu wa emabega kiki ekyamufosinga ennyo okuyingira kino mulimu abantu abayinza okuyingira search ng'olaba tewali nsonga abaana we bali nga bato naye nga they just baagala nnyo sente bato talina mwana mbalina ninamu abaana nga 7 bato myaka 18 kudda kukoma kwa 22 awo mbalina balinga 7 naye nga baagala nnyo sente baagala kwevuga nga bato ate ekirala abamu banafu tebagakola sika amaanyi abantu bewamwe nga batyakuba banafunafu nze ndi mukyala mukutu siri mutuusi obuzibu omulina temwawula mukutu na mutuusi kati nze ndi mukyala mukutu kati bali be banafunafu beba abasunda amata bansunda muzigo naye kati ffe weewaawo ekigali tetwalima naye ekika kyaffe balimi nazaalibwa nga tuli kigali wano Nyabugogo naye ewaffe like ekika kyaffe mu bajjajja balimi ddala balunzi balimi nze amaanyi nina ndi mulamu abaana bano togende ku 18 years mufunako akadde okugerako nabo of course olunaku kuba mbakebeza buli lwakubiri mbakebera and omusawo waali ayogera nabo lwokubiri bakuŋŋaanya bamanyi wetusinkanira babakebera ne bafuna counseling ne bakola ebibiina tetwagala mwana bamaze wano emyezi 2 siina yadde nga teeyange kubanga ffe tukusapootingira omwezi gumu tukumala program ebintu bizibu nasali wano eno tugendagenda ku omulamu bwe tukomawo tuyogera n'emboozi ya ani eno oyongera okutegeera nti bannange Australia naye kunoonya emirimu eno ekisi byangu kati omulamu tobaawo nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira embeera tuyakisizza bulungi